contract yawedde okusayiningibwa era nga nsuubira nti mwenna mwakitegedde dda n'amateeka agali mu contract eyo mwagatunuddemu. Naye ekibuuzo kyange kiri nti mwenna abakozi ba housemaid amateeka ago agali mu contract mukakasa gaba favoringa, mukakasa amateeka ago gagenda kubayambako ku bizibu byammwe bye mubadde nga mukaba ebbanga oba mugenda sigala nga mukaba. Nze nno amateeka ago nagatunuddemu nendaba nga mulimu kale amasaamusaamu agabadde geetaagibwa okubanga googerwako, wabula ate nga beerabiddeyo ebintu ebikulu ennyo bye twabadde twagala bibeerere ddala mu eyo contract bisobole obayambako okukuuma obulamu bwammwe n'okutambuza emirimu gyammwe nga temuli ku bunkenke. Etteeka erimu lye ngenda okwogerako 2 oba 3, temuddamu kukkiriza bakama bammwe kusala musaala gwammwe ne woba nga okoze ekirwansonga eryo etteeka mweriri ate era nga kyagaaniddwa bakama bammwe okuba nga babasala omusaala.